Bana eno zemuna sasira sijja kuba na bigambo binnyonnyo leero kuba sina bigambo bya kubagamba. Bigambo mbibagambye era okunyigirizibwa kugenda maaso nga bwe twatandika. Naye kyemanyi mutima gwange ekyo oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula nga Mukama embezi waffe. Muzikirize soke mpite First Lady abambulizeeko. Era nga bolaba abakyala mwe musinga obungi wano era mwe musinga okumanya embeera eyitibwamu kaseera kano. Sebo, Your Excellency, Mayor Kk Kano, Secretary General, Your Excellency, President of MAST, Deputy President Western Uganda, Honorable atukiikirira mu kitundu kino n'omukulembeze atwala institutions Mwami Musiri. Abazadde mwenna abali wano bamaama ne bataata b'abaana baffe timusanyufu nnyo bbala bakoledde. Ebyange bijja kuba bitono kubanga kizibu nnyo okwogera ebingi ng'omwami ayimiridde wano bw'ati. Munaagamba pulezidenti wammwe nsiba muyimiriza. Nja kwebaza obuvumu bamaama bwe mulina. Bakazi mwe muli bazira. Temutya, temutiitiira, temulya bigambo byammwe, ate mulaga nti mukyaliwo mubanja abantu bammwe. Bakazi mwe mwebale. Abakazi bano muyinza obbayisaamu amaaso. Bw'omusanga ku kkubo n'akukamira agambe tesebo. Oyinza okulowooza mwangu nnyo naye obugonvu obuli mu lujegere gemaanyi g'eggaali. Abakazi bano nga bayagadde kye baagala bwe baba bakyagala bakyagala. Mbakakasa nga temunaleeta baami baabwe temujja kufuna mirembe. Bagenda bibagamba buli lunaku, bagenda banoonya era n'enkya bamalaba nga bazze nga batudde ku zi ofiisi zammwe nga mwabagobye jjo. Temweraliikirira n'oluddako bajja kujja. Bakazi mwe njagala mubafuukire eziizi, mubawunyire eziizi, mubafuukire ekizibu, mubanje abantu bammwe. Nja kubawa example yange. Omwami wange bamusiba ennaku 7 nga simanyi gy'ali. Naye buli we nagendanga okumubuuza n'okumubanja nga baŋŋamba kyo ekizibu ky'oyogera nnyo mu mawulire. Kati onoomufuna otya ng'obeereyo ng'otuvuma? Wandisiriseeko nga ngamba nja kusirika naye we nafulumanga bwenti. Nga ngamba abo mubalaba gye nvudde baŋŋambye ensirike. Naye njagala omwami wange bwe baamala ne bakkiriza nti balina omumuleeta nga ne bannayuganda abalala bongeddeko amaloboozi ng'era abannayuganda bwe bali mu kubabanjizaako abantu bano. Naye omanyi babanja nga mmwe mukulembedde okubanja okwo. Bwe byakaluba twatuuka ku pointi egamba nti kale bagenda muleeta mu kooti naye omusajja twamukwata n'engatto erijja ng'obbuutu ng'ezitowa. Tusaba oleeteyawo ku suuti n'obugatto obulungi tumuleete mu kooti ng'afaanana bulungi. Ne ngamba temutya, suuti alina nnyingi. Nali sisobola bayambako balongooseza musibe waabwe era nagaana okitwala. Bamuleeta n'ejjango bbuutu ye gye bamukwatiramu. Lwaki mbayambako okulongoosa enfaanana ya mwenge? Bwe mba mwamukwata ne mumukuba ne mumenya omugongo ne mumenya amagulu, lwaki mwagala muleetere essuuti afaanane ng'ali obulungi? Bakazi mwe tebabatiisatiisa, baami bamwe tebali bulungi. Mubabanje. Njagala okuwa abalala abali eyo abamanyi nti abantu baabwe babatwala naye nga batya okwogera. Kati no mu kutya tojja kufunamu muntu ajja ku kitebe. Banno baabanowa bakyabanja abantu baabwe ate tulina essuubi nti bajja babawa. Bw'oba oli eyo ng'otidde nga weeraliikirira nti nange bajja kunnonako munnange
abamu baabanona omukyala akugambye nti bamutwala ne bamukuba n'ebbaawo kati okyatidde ki jangu vaayo gy'oli jangu n'obukakafu koofiisi bajja kuyambako tukugatte ku bana abali wano tubanje abantu baffe okuwagira omuntu gw'oyagala n'okukkiriza mu byobufuzi gwe nga bw'olonzeewo si musango. Njagala okumaliriza nga njagala kwebaza agenze Vice President Nambeshe atugambye nti agenda kutuuza ba MP abalala balabe engeri ki gye basobola okwongereza ku buyambi buno NUP bweri mu kuwaayo. Njagala kubeebaza Honorable kunyingi ojja kugamba Nambeshe tumwebaza era tunyinze kubanga obuyambi bwo bwetaagisa. Tulina abaana 137 abali betumanyiiko abasoma nga either bataata baabwe ne bamaama baabwe baafa oba tetumanyi gye bali oba bali mukomera. Abaana abo bangi nnyo nga bw'owulira beetaaga okulabirira beetaaga okugenda ku ssomero. Njagala okwebaza mikwano gyange Chloe mulabyeko wano. Chloe oliwa oyo Chloe eriyo mukwano gwaffe amulabirira amuwerera school fees. Eriyo n'omwana wa kalanzi omu naye mukwano gwange amulabirira aliwa. Eriyo omulala aweerera oyo. Ninayo n'abalala 3 omu wa Kamuyaati tebasobodde kujja aliganga abalala bali Mubende naye egyo mikwano gyange naye eriyo abantu betumanyi nti musobola okukwatayo waakiri omwana omu baana abali wano n'omusenvulako n'omuweererayo ky'omuweeredde okuba school fees amenya. Mbadde nsaba mbalage Shifra oyo gwe nkolagana naye. Shifra ndowooza Shifra inayo namba gyotatya kugamba bantu ogisomere abasobola okutuukirira nga baagala okuweererayo ku baana bantu. Njagala Shifra abasomere ennamba wabaayo abasobola okukwatira ku baana baffe bano amutuukirire nkiwa omulimu gwakoze tasaakulemererwa ku ssaawa eyo. Shifra asoma ennamba 0700 195 101. Noti ya mwenda 5 wemu noti emu. Ezo namba zisomedde bannamawulire abali eyo abasobola. Amannya ye Shifra Rukundo. Abali eyo abasobola okuyamba ku baana baffe bano 137 5 bavaako ku lisiti tulina abalala 132 ojja kutuukirira Shifra tulabe kye tusobola okwogerezaako. Maliriza mbakwasa mutonzi banaye temukoowa eriyo abaana tulina dentist waffe taata we baamutwala nga mwana muto alina emyaka 2 naye musajja mukulu n'olwaleero abanja kitaawe. Temukoowa kubanga abantu bwe bajje bali bajja basesema bajja babawa bwe munaasirika teri agenda bababangiza. Neyanza nnyo President nsonyiwa okulandagga n'okwogera ennyo naye Mukama abankuumire era katusabe abasomi abagenda ku ssomero ttaamu eneebagendera bulungi. Ebale nnyonyabo era nga bwe mulabe baganda bange mu mbeera eno abakyala mu playing a role y'amaanyi. Njagala ng'ogatta eddoboozi lyange kugabanja okwebaza munnaffe Shifra basebo abali eyo ate ngamba basebo sibanya basebo enamba y'abaana abasoma temusindikira bu message. Mikwano gyange olwaleero twabadde tukuŋŋaanye era nga Secretary General waffe bwe yabategeezeza twabadde tukuŋŋaanye nga bwe tuli okuŋŋaana nga family tumanye embeera gye muyitamu mwe abantu baabwe be baabuzaawo mwe abantu baabwe be batta ne mufuna omukisa obaziikako nammwe abantu bammwe
abali mu makomera okwetoloola eggwanga lyonna. Abamu bali Luzira, abalala bali Kigo, abalala bali mu East, abalala bali Kirinnya, abalala bali Nyamushikira, abalala bali mu makomera mangi nnyo. Tusinkana every now and then nga tusinkanye kuwaŋŋana bbugumu. Tusinkana okulaba nti tusigala nga tuli family. Kuba bwe twakwatagana bansabye ngereko wano maaso ate omusana atali abwami. Tusinkana baganda bange nga family. Tugezaako just okukola akatono ke tusobola okuyimiriramu eyo gaapu bannaffe be batali. Yasini Kawuma bw'atali. Oba oli awo mukyala we n'abaana be buli wetusinkana ne bwe kuba mulundi gumu mu mwaka bamanya nti taata waabwe yalina emikwano era babalowoozaako. Tetusobola kukavalinga ebyo bye yali akola. Machete we yali tetusobola gattawo. Olivia Lutaya we kyebyandi abadde akola tetusobola bikola. Naye okujjukiza naddala abaana tibalina famire ti mu mbeera yonna tuli famire yaabwe. Mpozi omulundi guno twayagadde ate tutwale omukisa guno okusomera abo abawamba abantu bammwe. Kinyiza nnyo basebo ne bannyabo okulaba nti abantu baffe bawambibwa bamanyiddwa. Muli wano famire zibadde wano. Twandibadde olwaleero kubanga abaana baddayo ku ssomero nabadde njagala basinkana just kwogera n'abaana kubawa amaanyi kubabulirira nga badda ku ssomero nakubawa byetaaga ku ssomero. Ekyo kyetukola kyetwabadde planinze. Naye olunaku lwaleero twagala okusomera abantu abo nga be bawamba abantu baffe, nga bafubye okukifuula ekyolusaago, nga bafubye okukibuzaabuza. Abantu bammwe abaabawamba mubamanyi. Baana bange eyawamba abantu bammwe ye Museveni. Ekyo mukimanyi. Museveni eyakulira ekikwekweto kyawamba abantu bammwe yali mutabani wa Museveni Muwoozi. Be bajja bali baze kuttanze ne batayasini Kawuma. Bawamba Kibalama waawo awo seeta yali neiba wange gwe basooka okuwamba. Be baze bawamba abantu bammwe. Mukitegedde baana bange. Beba abantu era n'oyo omwana abeera alabawo TV. Munnanga abaana mbabulira mazima nze abaana bange sikyabakweka. Nasooka nga bakweka nga mukyala wange buli webansiba mukomera ng'atayagala baana balabe mawulire. Paka na mugamba baana mbaleke balaba amazima. Ko basobola okukeera ku makya ne banzita. Nga bwe base bannaffe abalala. Kiri important abaana baffe bamanye ekyo. So abawamba abantu bammwe ye Museveni ne mutabani we n'abo bakola nabo. Ababayambako be banabbanja, be batayebwa, be banita Amongo. Akakiiko akebyo akayina okulwanya eddembe ly'obuntu ate kakozesebwa kulwanyisa ddembe ly'abuntu. Mwalaba akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'ogyeko oli omwami yali akakulira we bankwatira mu Arua. What was his name? Medi Kagwa. Bwe namutuukirira nga tugenze okuwaba omusango gwaffe. Medi Kagwa yali wa mazima. Nangamba munnange tukulemberwa bannamagye. Tukulembebwa bannamagye tugenda kufuna bwenkanya. Bambi alayi kati yamanya nti mu ofiisi ye yabyogerera waliyo zi kamera. Oluvannyuma lwa byonna Medi Kagwa naye n'afa mu ngeri etaategeerekeka. Kati ne basawo omukazi simanyi kinyiza muyita. Kubanga nga bawamba abantu baffe nga naye akimanyi yagamba bannamawulire bajulise nnyo okuwamba kw'abantu. Bwe twatwala lisiti n'agamba nze manyi 2 ate mwe mubeera muyimbirira 10. Naye nga akimanyi 10 z'abantu abawambibwa si abaawambibwa naye bakyawambibwa olunaku lwaleero. Nzize nga mbagamba tuli ku lwaffe nga bannayuganda kuba ne parliament naye ekozesebwa bukozesebwa kunyigiriza ddembe ly'abuntu. Mujjukira Zaake bwe yayimuka n'asitula eddoboozi ly'abantu be bawamba. Kati olunaku lwaleero taye bwayamusindise mu kakiiko ka mpisa baagala mubonereza olw'okusitula eddoboozi lyammwe. So njagala nnyo kibeere clear eri bannayuganda bonna bamanye ani awamba abantu baabwe. Bannamawulire mpulidde omukyala abasaba wano nange njagala obbasaba temubikkirira
Manyina mwe muli under threat namwe munyigirizibwa aboogera amazima babagoba ku TV ne ku radio. Nkakasa ne betwogera kati bingi bagenda bitematemamu ekyomukisa nti waliwo abalirayi bajja biraba. Bino tubyogera kuba bannayuganda bakyawambibwa. Bayinza okutaliza Kyagulanyi ne batampamba kubanga bamanyi nti ndiko kamera nyingi. Naye bannayuganda okwetoola eggwanga lyonna lyonna bali mu kaaba. Wadde basinga kuwamba abantu wano mu Buganda, si Baganda bokka bali mu kubonaabona. Mubalabye wano abasoka bali mu kaaba, Abanyankole bali mu kaaba, Abakiga bali mu kaaba, Abateeso bali mu kaaba. Uganda yonna yonna ebonaabona lwa muntu omwoyo omuyekera Museveni ne batemu banne. So kibere clear eri mmwe mwenna. Ze kimpa nnyo obuzibu bannange okujja okubannyonnyola. Batulina okusaawa ekintu awo yo Bobi Wine yatiisa abantu bammwe. Bobi bammwe nkola musango ki? Okwogera amazima. Tukola kiri mu mateeka. Ne kubanga abali mu kunyakulula buli kyabugagga ky'ensi yaffe tebaagala tubyogereko. Tobola buli avaayo okuwagira eddoboozi eryogera amazima bamuwamba. Eyo nayo embeera gye tulimu basebo ne bannyabo. Njagala olunaku lwaleero okwogera ku bakulembeze bannaffe. Kikulu nnyo okuteeka bano abantu ku pressure. Kikulu nnyo. Kubanga buli otusirika nabo bali relaxinga. Nabbanja bw'aba akyalina confidence ejja n'ekinaguka. Ne beegaana abantu baffe nga bamanyi babawambiddwa. Mbasaba abakulembeze bannaffe ku buli mutendera. Eddembe ly'abantu baffe n'obulamu bw'abantu baffe kye kiba kikulembera. Kasembeyo nga njogera ku muganda waffe Saanya. Mwenna abasinga mwalabye ku Saanya. TV ezimu tezamutaddeko. Nenga Saanya yayimuse n'abyeyogerera yalonda fa abakulembeze abalina okuba nga ffe twogera ku nnaku ye. Ali mu kkomera olw'okuyimirira ku mazima ge twamulaga. Buli mukulembeze ali eyo bw'oba tobadde na nsonga erusitula ddoboozi ddamu ebigambo Saanya bye yayogedde. Mu buli lusisinkana kyenkulembeza buli muntu alina eddoboozi oba munnaddiini oba mukulembeze wa nnono oba mukulembeze wa kikula kyenkulembeza ekiwamba abantu ekikutte ejjembe mu Uganda olunaku olwaleero. Era nga bwe nabategeeza ne bwe nasinkanye Oweekitiibwa Katikkiro y'emu ku nsonga ze namugambyeko. Kyewuunyisa nti nabadde naakabyogerako ngenda okufuluma okulaba TV nga ne Saanya kyayogerako. Nsaba tusitule eddoboozi lya Saanya. Bakulembeze bannange mwenna musitule eddoboozi lya Saanya. Saanya kyayogera takyogerera bannayuganda bokka. Manya takyogera abantu bawano mu Buganda bokka, takyogerera basiraamu bokka, wabula ayogerera buli omu. Tusitule eddoboozi lyabo bannaffe abali mu kunyigirizibwa abaawambibwa. Eyo nga nvuddeyo bannange nga bwe mbagambye nti olwaleero oboolyawo tetwandiise na bannamawulire kubanga kino tukikola buli abaana bwe baddayo ku ssomero kubajjukiza nti bannange bannaffe abaawambibwa aba bakyali abalamu. Njagala nnyo bagende okukomawo ng'abaana baabwe tebaava mu masomero. Manyi nti mwe muli batono nnyo ku bantu be baawambira abantu. Bangi nnyo babatiisatiisa tebasobola na kujja kuyimirira naffe. Bazadde ba Saanya bakubira essimu ne bagamba naye munnange toyogera nti oyogedde naffe kubanga babatiisatiisa. So mwebale kuyimirirawo ku lw'abantu bammwe, mwebale butatiirira abantu bammwe, naffe tuyimirira ku mmwe. Kuba bw'oba nga toliiwo mukyala wa Kibalama gwe baawamba mba sisobola kwogera. Mumanye no gavumenti buli kyetwogera bagamba affe tutondawo bitonde. So mmwe bujulizi nti abantu bammwe baawambirwa, baganda baffe naye bantu bammwe. So mwebale nnyo era temulekeraawo. Ne bannammwe abalaba bakyeetya mubagambe ono Museveni taliiko mukwano, Museveni talina mutima nti ogenda kwapiringa ku mutima gwe nti ng'omutima omuzadde. Bano batemu, bano bayeekera, batta abantu 50,000 okuwamba ensi yaffe. So tomusuubira kwatibwa kisa n'omulundi n'ogumu. Bano bakolera ku pressure, obateekeko pressure abantu baffe bajja batuwa oba balamu oba bafu. Ebwe nkomawo mbaki kati mu Luzungu, we are here friends like we usually meet
to, warm up each other, to remind the children of those that are dead, those that have disappeared, and those that are detained, to remind them that we are family. We thank you, the few of you that have the confidence to come and demand for their people. Many are threatened, are intimidated, and are silent. Thank you very much. I also want to remind you that the culprit, the person that ordered for the murder, the detention, and the disappearance of your people is Museveni himself. And the operation that caused the disappearance of your people is led by his drunk son. So much as we are uncomfortable talking to you about your disappeared people, you know the culprit. The parliament is not going to help you because it's compromised. Honorable Sake raised your voice recently and now is facing the disciplinary department committee for demanding for an end to abductions. The Prime Minister is not helping because she is also helping that criminality go on. The head of the Human Rights Commission is as useless as the rest of them because she condones abductions and oppression. The courts are not going to help you because these people are being taken to military courts even when they are civilians. So you are the hope. My message today will go to the leaders. Please emulate what Comrade Sanya did. Sanya spoke for himself and spoke for all the Ugandans that are detained. Raise your voices, represent your people, dear leaders. Thank you very much for God and my country. People power. Our power. Mr. President.